kukulisizayo nnyo mukuumulamu okwo. Katweyongereyo nga tulaba ebika ebirala 7 ku bika 10 eby'amajaani byolina okuba nabyo mu nnyumba yo okulaba nti naawe olwanyisa ennyimba eno egamba nti oba oluyimba olugamba nti alimponya alivaawa alikuwonya ge majaani. Amajaani gano nga bwe nkugambye makulu nnyo kubanga wano mu Uganda tunywa chai buli kanaku. Chai tumukererako, nonywa chai mutuntu, nonywa chai evening tea, n'ekiro chai yafuuka chai abantu abasinga basiiba ku chai era ntera okulaba n'omukulu abane ka flask kato ne bwaba ali ku national address alina obutaka chai alina okunywa ka chai naawe weemanyiza okunywa ka chai akachai ako tukafuula eddagala oleme kunywa gama ya chai olw'okuba oyagala kukkuta naye onywe chai olw'okuba nti ddagala. N'olwekyo ng'ogyeko ebika ebisatu bye njogeddeko kati ebika ebirala eby'amajaani tulinawo amajaani. Amajaani gano aga chamomile omuddo chamomile tea. Abantu abamu kati ng'abantu bange ab'Embaale ab'Ebukomansimbi baŋŋamba nti omukenkufu lwaki tojja n'otulabako konze nga mbeera bize Kampala wano abantu bansalako ne ŋŋamba kiki kino ne baŋŋamba nti anti kati ffe naffe tulusi tetusobola kujja ne mbabuuza lwaki nti anti tulina okutambula n'akaveera ka bbulaaka buli bwe balinnya takisi baza balansi bakiyita motion sickness. Motion nozia naffe twali twakataa nange nzijukira nali nakatandika okulinnya takisi nga nawe emiti gidda mabega buli kye tuyitako ndaba kidda mabega emiti gidda mabega abantu badda mabega nga neewunya gye badda gye bayita motion sickness bakomyawo ne balance. Kati amajaani aga chamomile gayamba nnyo abantu abo balina motion sickness nga bikaseera bw'alinnya bbaasi buli bwawunyiriza ku mafuta oba ga mmotoka oba mafuta ga piki awo yayagala sesema amajaani ga chamomile omulungi nnyo abalansinga ne hormones ez'abakyala notamera birevu ng'oli mukyala notamera mabeere ng'oli musajja era nga mu mbeera y'emu ajjawo n'obulumi chamomile omulungi nnyo ku bulumi gano ge majaani ge weetaaga aga chamomile. Kati ekyo kika kyakuna eky'amajaani. Ekika ekyokutaano ge majaani aga peppermint. Mirandira gya peppermint nafuna omukisa abalangira be Dubai bankyalirako ne batukyalira Prof by research the Maktoums batukyalirako wano omwezi oguwedde naye ekimu kye baagula amajaani ga peppermint gano bagayita Elnani. Amajaani gano mayitirivu okuzaama naddala mu mbeera nti gayamba nnyo omuntu ku mbeera gye tuyitamu kati nga abaami omutaka Ssejjomba oluusi abeera wa luyongoyongo nga emirandira ng'olaba nti si lwasa mayinja taggumira bulungi onywako ka peppermint kano kazubukula emisuwa. Ka peppermint kano kayamba nnyo nga bwe nabagamba ku bantu ekibumba kajjamu amasavu ago gonna agazimbye ekibumba ne galeeta liver cirrhosis n'okukitaasa obutafuna kawuka kali ak'hepatitis kabalemesezza okugenda ebweru akawuka ako bwe bagenda okucekinga bagamba nti geuka ddayo about time toyina gy'olaga lwaki olinamu hepatitis virus naye bw'oba okozeseza peppermint lututi emirandira gya peppermint mirungi nnyo ne mu kugogola amawuggwe abantu abamu balina ekifuba nga kimuzitowa peppermint mulungi nnyo nekisingira ddala abaleekaana akamwa bulwadde bw'amaanyi nani silent problem ate abantu b'ofiisi bakuba obwama peppermint eyamba nnyo naddala abalina alusas batera okuzza omukka ogwo n'abatakuba bulungi mmere. Peppermint kyovola bamuteeka mu ddagala lya chewing gum bateekamu peppermint ddagala ly'amannyo ofune fresh breath. Majaani nago weegali malungi oganywe mutereze ebiri munda. Amajaani amalala ge twetaaga ye guava kati bino bika bisatu bitaano. Ekika eky'omukaaga ye guava amapeera guava tea gaba mapeera
amapeera tugeetaaga abantu jjajjaffe baalyanga amapeera gano naddala amajaani gano ag'amapeera gwava gayamba ku lususu n'onyirira n'oba ng'omunyo ogugudde mu mata mbadde ngamba ng'ogugudde mu ssula guba gugudde mu mata mata guba gushanana gwava ono amajaani g'amapeera gayamba ku lususu gayina antioxidants goza olususu lwonna ne lutukula bwe tukutuku ne basobola okutimba ku billboard kipande netubaawo n'amajaani amalala aga sinasi anti-sinusitis abantu abalina sinus bangi bantu bazuukuka ne allergy nakuba emyasi abantu bafaabo kati weetaaga sinus tea abantu abakiwanga nga kirwadde bwekiwanga bonna nga bwalwalalwala oyogerera mu kamwa abantu bangi ate abayogerera mu kamwa baagala okwogera buli kaseera microphone n'akutamya speech towulira byayogera owulira bintu tebivaayo beetaaga amajaani gano era amajaani gano gayamba ne kubafuluuta olwo abantu abalwala covid ne basigaza amawuggwe nga galimu enkovu kati tebassa bulungi kati si ebizimbe by'e Kampala manyi batugamba Kampala si bantu bizimbe kati ebizimbe bya Kampala olinnya wano step 2 ogenda okulaba nga wenna owekeera n'okootakoota mu gaalumonde wekwata amajaani gano gakujja kuyamba okulaba nga oxygen saturation etereera n'enzisa y'amawuggwe ego. Ekika ekyomunaana ge majaani ag'ekisubi kya musanvu bisatu musanvu ekikatu kyomunaana ga munaana ge majaani ag'ekisubi lemongrass tea nabayigiriza okukamula oiro w'ekisubi era tumugula eritayo mu kisubi tujugula $2 ekikamula obulungi bw'ojja n'ofuna ekyuma tukikuwa ku kibanja mpola naye kati waliwo abakola amajaani g'ekisubi abaana be twasomesa naye babasika eriyo kanti twabagamba nti ng'oyagala okukola akasente naddala bano abatunda caayi mu paaka n'emmere osooka okuba oiro w'ekisubi oba wa vanira kati akuyitako nagamba gwe w'ekisubi mpayo kacaayi k'ekisubi kati abaana olusi bekuba oiro w'ekisubi ka perfume akakalifuwa kati n'ogula amajaani ng'olowooza ga kisubi kumbe oli ewedda yawunya ekisubi n'otuuka ewuwo nga temuli wadde n'olwekyo amajaani gano ag'ekisubi osobola ogasanga ku Profile Research kwalaali amajaani g'ekisubi gayamba ki gakuyamba okuziyiza obulwadde bw'amakajjo okulumwa ennyingo okulumwa gauti arthritis oyo kubanga gajjamu uric acid ekisubi kijjamu uric acid oyo atera okuleeta inflammation era nekijjamu ne lactic acid ayamba anafuya ennyingo n'olwekyo amajaani g'ekisubi geekwata mu kifo ky'okuteekako amajaani amalala teekako ekisubi mu mbeera eyo n'abalwala omusujja nga bikaseera olwala omusujja amajaani g'ekisubi gaziyiza omusujja oba gwa malaria oba gwa typhoid oba gwa brusela waliwo abantu abatawona brusela geekwate amajaani g'ekisubi. Amajaani ag'omwenda getwetaaga ge majaani aga lavenda goba getuyita anti-pressure tea gano malungi bajjajjaffe bakwatanga omuddo gwa lavenda akadde aka papo ne bakateeka mu bitabo onaddala ng'osoma ebitabo okakkane ng'osoma kubanga abantu abamu bamusoma olaba ne bayibuli ebalema okusoma ne Kuruhaani ey'ekitiibwa osomako olunyiriri lumu endala tozisoma n'otandika okwesiiba ku lunyiriri olwo olumu. Ate amajaani ag'ekkumi alusa amabwa galusa gafuuse alusa abaana abato abantu abakulu abasoma abataasoma ab'omu byalo ab'omu bibuga bonna bakaba alusa avudde ku ki akawuka bakayita H pylori oba Helicobacter pylori katukubyeko amabwa ku kyenda kaleese obuzibu bwa alusa era abalala balina embeera ekikeeto kibattaana ekikeeto nekitabuka wamu ne gaasi kaseera gaasi n'okwesibako olubuto n'okuwulya omuliro mu lubuto n'okuwulya wano obulumi mu kifuba acid reflux weekwata amajaani gano ga ulcer tea gajja kuyamba tugakola mu mirandira gya kalitunsi n'emirandira gya kakomera
gajja kukolera bulungi nnyo majaani gano n'olwekyo okutta akawuka ak'H. pylori n'okuwonya amabwa wamu n'okugyawo embeera eyo eyalusa kye bayita stomach upset ng'oyitawo buyisi oba Crohn's disease kyolya kyekiyitamu weekwate antalusa T. Gano ge majaani g'olina okubeera nago ge tuyita the super 10 teas. Bw'oba olina obusobozi gagule gonna ogateeke mu ffumbiro lyo. Daddy bw'akomawo muteereko kacaayi aziize endwadde kubanga tugamba health is wealth. N'olwekyo tonywa bunywi caayi, nywa migaso nga bwe mbagamba nti anytime is tea time. Buli kaseera kaba ka caayi n'ebbugumu bwe liba nga lingi ndalaba Abawarabu banywa caayi okukuulinga down. N'olwekyo tufune amajaani gano ebika 10 tusobole okugamba Mr. Walumbe atukola bw'ati nti olwaleero bukyanga weepanka omukenkufu yatusise eriyo tojja tudinnya ku nfeete tujja kunaffe kulagako kubanga yatugambye tukozese caayi okuziyiza endwadde n'okulaba nga tubeera mu bulamu obweyagaza. Mwebale nnyo okundaba nga bwe ntera okubagamba nti obulamu mutuba tulina guwembejja buli kaseera. Obulamu olina okuba nga obufaako. Ate asiika obulamu tasa mukono kubanga bw'ossa omukono nga tusima fuuti 6 nga tukugamba otulabyeko nnyo naye tewegenda mu fuuti 6 ng'okyali tube nga Abachina abawangala paka ku myaka 10 naye omwana w'emyaka 3 notuza ku maaso kubanga sukaali akugjeewo mu bulamu. Wekwate majaani ga kalitunsi tusobole okuba abalamu. Twesange ku Prof Research Clinical ebika byonna tubisangeyo. Bye bye.